Lwaki abantu baba kasukidde kaadi gwe kifala bannange Alien Skin bannange atabukidde Bobi Wine ku bibadde nno bigambibwa munnange ate ebiri mu kutambula awali ku social media byengenda okubeera nga nkutuusaako nina nno bingiko mu maaso awo Chameleone Palaso ngenda kubeera nga mbikutuusako ko maaso awo ate tusooke munnange ate tubiyiteeyitemukko katono ku side yemu kansooke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kosa ate n'okulayikinga video bampita Geminati nsinzira ku Geminati Yogi munnange nno kansooke nkutegeezeko ko okwetoola munnange ate social media era nga wali Alien Skin nno asaanikidde munnange wali social media naddala omukutu ogwa TikTok yavuddeyoko ku live gye yabadde akoze awo nga bisembayo awo ebigamba awo kugambye tebyabadde birungi munnange sigenda kubeera nga mbyogera naye wabula kansooke munnange ate nkuweko katambi kano naawe osobola okumbuulira munnange ate ndowoozayo mu comment section awo esayidi ku bibadde bigambibwa nti ali mu kwanukula munnange ate omukulu Bobi Wine just cheka mwana nzadde mulwanira okubuzaabuza kaadi nayisewo ne mugamba ate kati kimenka ayitawo asukka wano diversion yiyo ne mukasuka amayinja gamwe mbasirikale kibooko ziraga abasirikale babakuba kyokka mukaba ate fangoni lwaki abantu baba kasukidde kaadi gwe kifala lwaki abantu baba kasukidde kaadi olinga amatako nkugambye bikyagenda mu maaso munnange ate okubuna social media eside eyo naye nno wali nabino nno nabyo bibadde bitambula naye bannange era okuwagira kifala kino kyali Alien Skin olina okuba nga olina obwongo obutono ennyo gwe ssebo kyefudde kati no gafaani gaakyo gagamba mbe papa yataddeko feesi mbu papa kuluno yanyiize papa yayogezaamu obukambwe n'ogatunuulira kakati ewa Palaso waliwo entanga 7 okutuuka okuva ewo okutuuka ewa Palaso okuva lwe yakkuba togendangawo kyagambye mbu nanyiza okonyiiganya empitakawo ku kitebe mbu nanyingiramu mbu temanya beki gwe ddoogo oli fala nnyo gwe kifala gwe nze nali nakoma nadde okukola zi video kubanga mmanyi Jesse oli gudongo nti oli gufala Jesse oyaganye ebisasamaza nti oyaganye Jesse okole ekintu nti abantu basasamaze kati wagenda ku Nupululi juzi wali oyitawo wakolawo okusasamaza obusasamaza n'oyitawo kiringa era nti buli omu asobola okuyita ku state naffe tuba tugenda eri ku kisaawe Entebbe tuyita kumpi ne state osobola okugamba nti nakasuseeko amayinja kumpi ne state naye nga tolina kyokoze kyokozeewo Museveni asobola nga ayitawo ku kkubo n'owagaawaga n'ovuma ne bakkubamu bye bakkubye era oba tolina kyokozeewo yadde okukolako yadde okukyusaako kati gwe ebyokola bigenda kukoma kugamwa ate sala ebirevu tugenda kukwata tukusala ebyo ebirevu tugenda kukwata tukumu ebyoya tugenda kukwata tukunaazi yogera naye nga bw'onaaba yogera nga bw'onaaba ate wegendereze nebyoyogera bagenda kukuba kati badde bakuwummuzamu okukuba nga bakusonyiwa ennaku zino ne wandiba ogenda kuddamu okkaaba gwerinda nkugambye weebityo munnange ate webiri mu kutambula esayidi eyo ku mawulire ago munnange ate oba munnange ate ku bubaka obubunye munnange ate social media actually kankwongereyoko wali Palaso ne Chameleone jjukira nti nno Palaso akyali mu bbinu ery'amazaalibwa ge era nga wali munnange basazeewo okubeera nga bakya celebratinga eside eno nga bogezawo okulaba akatambi ako yabadde ne muganda we Chameleone wali just nga bali mu goyinga muka crazy ng'oluboozi munnange ate lukutte akati mu kifo nga bogezaako okulaba akatambi ako Come to daddy. Yeah, man. It's a blessing. In respect. Come to daddy. Yeah, man. It's a blessing. In respect.
Kamiliyoni Kosate ne Palaso. Leero nno bwe nti munnanga ate bwe nkoze ngenda kubeera nga nkomako mu maaso awo ate munnanga ate nkubuulire bye nnaba ate nfunyeewoko. Kakasa nti no subscribinga Kosate n'okulayikinga vidiyo